tewali anoonya Kyagulanyi. Gamulemye kujja n'abeera ewaka. Ebyo ebya komedi eby'ebiwaanyi byabadde akola buli kaseera siba kiwaanyi. Alright, awo wenyini otugenda otandikira gwe mukwano gwange ali yampuliriza oli ku Yugi Updates TV ko sinziro bango otuuliriza bakano wange mmwe abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo mmwe bale kubeezawo mayengo gano aga Yugi Updates TV kansuubira nti ebintu byatambulidde bulungi nnyo ngenda maaso n'okusaasira mmwe abayina ennyiike ku mutima abasuubira nti ebintu tebikoze mbadde musuubira abagezezzaako abalwanye entakera okuba nga mukyusa ebintu naye ne bigaana baganda bange ebiseera ebisinga wooba obisuubira si we bibeera naye kunyiikira ennyo n'amaanyi omanya addiŋŋana amawulu ekyo nkibalekedde kaakati gwe mukwano gwange ali yampuliriza soose n'akatambi ako nga nkulaga prime minister oyo nno abeera muntu mukulu nnyo mu ggwanga era si muntu we tugamba nti nno gwe tuyinza okuba nga tubuusabuusa ebigambo bwe nga tumubuusabuusa naye mu Uganda bwe byatuuka prime minister kiringa kifo ekyateekebwawo. Mu Uganda mwe tulina ministries nga zo bye zikola bikontagana n'omulimu kuga n'omulamwa gwe guyina okukola minisitule gye beyina okukola. Kakati nkuteereddeko akatambi nga nkugambye nti muntu mukulu nnyo mu ggwanga era waba ayogedde awulirizibwa era ebigambo bye bikonsidaringibwa nnyo to be variable era woba tomanyi nnyo oyinza n'okugamba nti prime minister ayogedde nga yakakola eyo statement. Twalabako minisita omulala bali omu nsi nga naye agenda mu maaso n'okukola statement mu ngeri y'emu naye nkugambye prime minister mulamba boogera bino nga amagye gakyadeployingibwa mu maka ga Robert Kyagulanyi nga kyayibibwa mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati omuntu gw'otanoonya gw'okoowoola ave gy'ali mu Haidi akomewo akola emirimu gye anaayitawa nga n'ekkuba erimuyingiza ewuwe mwalizibye. Ekyo kimu. Bwe njogerera gwe banoonya newankubadde boogedde ebigambo ebifaanaganako bwe bityo kimaze okukonfamingibwa nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine tali mu ggwanga Uganda yalekulidde dda mawanga ag'okumulirwano agamu Afirika. Ku interview zazaakola akoze ne interview bamukozesa interview nga balagira ddala nti nno yasaanidde okutuula ku ntebe y'eggwanga era ne bamubuuza ebibuuzo bye bandisaanidde okubuuza ba pulezidenti nti singa abadde ali ku ntebe ki kye yandikoze. Njagala okitegeere nti prime minister okwogera ebigambo ebyo kaali kakodyo nakakulaga nsi okugezaako okweggyako ekiswalo. Omanyi teri kirumanga kubba muntu ate ekifo ky'okugoba ye n'adduka buddusi. Ekintu ekyo kiruma oba tomanyi muntu ono kikyabaza kikyabala obbyeko omubbi akubbyeko akasawo ate gwe n'odduka buddusi. Omubbi naye asigala ga bimusoberaga yikiki taloopye takubye enduulu. Kati gavumenti kimalako enviri ku mutwe okubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu taddukidde mu kooti taloopye akimanyi baamubba naye asirise kati buye afulumye wabweru wa ggwanga. Omanyi okutya okubeeraawo omanyi obunkenke obubeeraawo kakati buno obunkenke gavumenti tebubeeranga nabo. Njagala nkwe ku minisita bali omu nsi nga naye akola statement ye. Kyagulanyi ye yasazeemu kwekweka naye tewala mwagala ddembe lye oba ayagala kubeera mu lusuju oba mu nsiko oba wa naye gavumenti temulinako musango so kikuye ngoba ayagala oba atidde ennyumba ye ekyo kikye naye tewala munoonya naye tumanyi kyayekwese kujjako nti tetulina interest muye singa twabadde tumwagala nobwa tuliya berika tusobola kukyayo naye tewala mwagala so ayekwese ekifaananyi kye hiding from his own shadow so
mubuuziza nembitamu mu luzungu naye kambiremu mu lufuutifuuti. Mugambye bamuje abakutte ng'omukulu Muwanga Kivumbi, mwogedde ne ku kya Bobi Wine. Muwanga Kivumbi waliwo emisango gye bamutaddeko kubanga waliwo abantu abafa e Butambala, ate kibi nnyo nti abantu bafa bw'ensonga y'obululu, naye ebyo biri mu kooti. Katulindirire okunoonyereza ebigenda kutulaga, naye tusuubira nti kooti ejja kubitwala bulungi. Omukulu Kyagulanyi ye yasazeemu kwekweka, naye tewala mwagala ddembe lye, oba ayagala kubeera mu lusuju oba mu nsiko oba wa, naye gavumenti temulinako musango. So kivuye ng'oba ayagala oba atidde ennyumba ye, ekyo kikye, naye tewala munoonya, naye tumanyi gyayekwese tujjako nti tetulina interest muye. Singa twabadde tumwagala nobwa tuli America tusobola kukyayo, naye tewala mwagala. So ayekwese ekifaananyi kye, hiding from his own shadow. Ebya intaneti okugigalawo, yes, kituufu nti ennaku zino economy yaffe ery'obugaga intaneti ekola kikulu nnyo, naye twali tulina information eraga nti waliwo abaagala kukozesa ebya intaneti okuleeta emivuyo, naye kubanga gavumenti erina obuvunaanyizibwa okulaba nti ffenna wenange tulina eddembe ate tuli safe, netusalamu netugisalako temporarily, naye katekomyewo twakikola obw'obulungi bw'abantu ffenna Abannayuganda, kubanga tuba tetwagala muntu afiirirwe obulamu oba akosebwe. Kakati oluvannyuma lwa minisita ono Baryomunsi okola statement, twalaba nga ekitongole ekya URA kigenda maaso n'okufulumya ekiwandiiko, kubanga zino statement ze baali bakola baalinga bazeekwekamu okusobola okuwamba abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform. Era Uganda Law Society neeteeka IGP, Inspector General of Police ku nninga, aveeyo atangaaze ku nsonga ezigambibwa nti abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform bagenda mu maaso n'okubuzibwawo mu ngeri etategeerekese. Oluvannyuma lw'ebitongole byonna CFC, UPDF, JET, baani nga bagenda mu maaso n'okulumiriza nti bo babasibako maatugambuzi kubaliisango, abawambe bagamba ffe tebali mu custody zaffe, so ate era ne mu military facilities zaffe tubanoonyezza tebaliiyo, tebakubikako kya mulubaale. Eggwanga ne lyebuuza bali luddawa. So nga balooya bafulumya obujulizi nti abamu balabibwako mu byambalo bya UPDF nga bagenda mu maaso n'okukola obuwambi mu Northern Uganda. Abakulembeze bano omuli Zedriga n'abalala bangi abaawambibwa mu biseera ebyokulonda. Nagamba ekigendererwa kyali kyakufunza buli mukulembeze alinamu embavu mu kibiina kya National Unity Platform omumuteeka wansi, babeere nga bali under their control, obutateekawo kajagalalo, kubanga kye baali bagenda okukola baali bakisuubira. Baali basuubira nti nno akalulu kagenda kubeera free and fair, so kye baba bategeka enkola eno basobole okweteekerateekera, manye okwerinda si buti. Ekyo oba okitegedde? Oli ku Yugi Update TV kosinza oba ng'otuwuliriza. Kakati ensonga enkulu omuntu kwe baali baagala ye Robert Kyagulanyi Ssentamu, kyokka naye n'abayita kulitalaba. Ne basigala nga bakuuma lubugo naye nga lubaale yafuluka dda. Njagala nkulage ku interview. No, we definitely allow refugees who are Africans. They are brought up with Ubuntu. But my point is, dealing with the problem is not only
treating the symptoms, Would you but healing the cause. would you take your army to help the government of Congo fight their rebels? Is that what you're saying? No. I would stop invading Congo. Yeah. Yeah, let's speak a little bit about diplomacy. How would you relate with the superpowers that we see across the world? We know that for a very long time, President Museveni has been in bed with America. But over time, we know that it's been changing now. He's going more east to the China. And looking at even Kenya, for instance, which for a very long time has been a very big nemesis to the US. But just recently, we saw the president of Kenya going to occupy the highest seat in the US, in the White House. How would you be shaping all these in terms of creating diplomatic calls, creating those diplomatic talks, and making sure that you have, we depend on these diplomacies for very many things. How would you be shaping your kind of government to talk, to think? Unfortunately, African leaders lately tend to relate with Western countries, not for the benefit of their people, but for regime survival, which I think shouldn't be the case. As president, my biggest focus will be here, empowering our people locally, making sure they relate with their own land and make the best out of it. So, President, you don't live in isolation. Yeah, we absolutely don't live in isolation, but first things first. Not so many years ago, maybe 50 or 40, China was not in the place where it is, but they took time to study themselves. This is the same module that Thomas Sankara used to, in just 3 years, transform Burkina Faso and so is Traore. And I'm not saying we are downloading Traore or Sankara policies, because there's so much that I disagree with them as well. My point here is, I would promote a belief, because it's a belief that I hold, that Uganda will not be transformed by anybody else apart from our ourselves. So I would spend more time seeing how it works, how we can use what we have, so we build ourselves up by our own bootstraps. But also, I would relate with the international community, with the superpowers, not as a beggar, but as a business partner. Not looking for charity, but for partnership. Eyo interview ebaddewo jjodyo ly'abalamu nga Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda n'okuba nga awenjebwa buseenene mu ggwanga erya Uganda, naye kati n'abalaga nti ate mu ggwanga Uganda yafulumyemu dda takyalimu, kimaze okukonfamingibwa. Interview gye bamukozesezza bamubuuzizza onootwala amagye go mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo okulwana, n'agamba nedda. Kyenja okukola nja ku invendinga mu DRC nsobole okukomekereza olutalo olwo olugenda mu maaso. Ayogedde ku nsonga nnyingi nnyo ng'ez'obuli bw'enguzi, twala tugende. N'agamba ng'eggwanga ddyo erya Uganda tukimanyi bulungi nnyo, libadde ne interest mawanga ag'ebweru, naye ky'oba olina omumanya wano mu Africa mu Uganda abazungu bano badde batunoonyaako byaffe na byanfuna, naye nga tebalina interest y'amaanyi nnyo gye tuli. Tagamba nti agenda ki, bamubuuzizza alaze nti nno tagenda kujjawo nkolagana ye na mawanga ag'ebunaayira Uganda agebadde ina mu diplomatic ties nago, wabula ajja ku making sure nti ne Uganda as a country eganyulwamu mu ties zino, mu diplomatic ties. So singa government eno weebadde nga personally be bafunamu ng'eggwanga teriganyulwamu. Wabula njagala nkutwaleko ku interview gye yakola ng'eno tennabaawo, ogirereetinge ne interview eyalwaleero, then ojja kuba onjajinga. Nkwanirizaako mu comment section, gwatannatweyungako
kira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Oli ku Yugi Updates TV nagambye dda, sooka olabe kano akatambi. About corruption, since we Ugandans all know that our country ranks number 140 out of 180 countries, the most corrupt. That means we're only 40 countries shy from the corruption trophy. The situation where we lose almost half of the revenue collected in Uganda, that corruption should be, looked at as a corruption in crisis level. We are in trouble because of corruption. The Inspector General of Government, the current one, Betty Kane, who we expect to most understand corruption, defined it, simplified it a few weeks ago in an online video, and I agree with her. She once again told us that we lose to the tune of 10 trillion. I believe it could be more to corruption. But again, she goes further down to us and tell us that out of the 45.9 million Ugandans, it is only 350,000 Ugandans that are in that circle. Now, these are not the people controlling the country or our economy. These are just a group of people that I would call enablers, including some of you members of parliament, including all the people that are being used. But again, she goes further to show us that a small group of people that are even 10% or less of the enablers, that is roughly 35,000 people. This is a small group of people that is milking the entire country, and we all know
These are the people that have decided that our country is supposed to go down the drain. Let us imagine what 10 trillion can do. A little while ago, we were imagining what that money can do if corruption was stamped out. 10 trillion lost every year. Imagine what that money can do to our road network. Imagine what that money can do to our hospitals and health centers. Imagine if we set out to use that money to transform our schools. Unfortunately, that money goes to a few. So as we stand here, ladies and gentlemen, we should reflect on so many things that have been said, otherwise we'll continue saying